Polisi ya Flying Squad egudde mu lukwe lw'omujaasi wa UPDF Robinson Kisembo w'emyaka 27 ng'ono akolera mu nkambi y'ebbombe eyeekobanye ne mukazi we Agnes Nyangoma. Abatuuze b'e Maganjo batere bajje kusezaala we Rogers ensimbi obukadde 2. Tutandikirawo kunoonyereza, tumaze wiiki namba tumunoonya tumufunye na tusanga tabada kukwatagana na bbaawe basetinga ekintu kyabwe nakikola na bbaawe gamba tubafune ku ssente, so tubakute tubanoonyerezaako. Nyangoma yasooka n'agenda ewaabwe Fort Portal kyokka bwe yali akomawo banaamuwamba n'abaana be 3 ne batandika okukubira kitaye wa Nyangoma amasimu nga bamukanda ssente oba seekyo bakutta muwala we ate bazzukulu be batunde mu bitongole ebigula abaana abato. Babuuza mutuuseewa twagala obukadde 14 munoonye ssente ezo muzisindike mangu tubawadde ennaku 3. Asi milioni 14 kali kakadde kamu kokalayi nga bakatuwako mitwalo 10 zokka. Era singa temuweereza ssente zaffe abaana bo tugenda batunda muwala wamwe mumanyire muli mujja. Kati enkeera bwe tutuuka wano abasirikale ne batandika omulimu ne bagamba bano tugenda bawenja mpaka. Kyokka leero abooluganda lwa Nyangoma bafunye essanyu. Polisi ya Flying Squad bwe bategeezezza nti babazudde kyokka nga kibeewuunyisizza okulaba nga mukoddomi waabwe ye yali abawambye. Agenza okumugjayo ng'omukyala ali waka we babeera we bapangisa n'abaana be 3 ate ffe wano baatugamba 2. Kati awo Flying Squad bwe tuyitidde negamba mujje mulaba abantu bamwe tukoze eki tugenza okutuuka wano nga beebo bennyini. So nze ndi musanyufu nnyo ne polisi ya Uganda. Nyangoma ne Kisembo bategeeza nti baludde nga basaba Dr. Mate ensimbi balyeko n'agaana kwe kuteesa bamusalira agawa kayima. Yabadde embeera mbi naye bw'ati omukyala yagamba waabwe tebamuyamba. Nesuga nti embeera gyase yange yabadde yeyamba waabwe tebamuyamba akafune engeri gyafunayo akasente naye akoleko bizinesi eyiye. Kale taata w'omwami yali nga talina kibanza ffenna tubeera awo tuzimbye ennyumba naye tuli awo nga titulina kale ssente z'okwebeesaamu. Nemugamba tuyiye ngeri tulinako ssente tuyiye engeri gye tugenda kufuna ssente bwentyo bwe nalimba taata naye nsaba taata musanyu. Charles Muhanja akulira polisi ya Flying Squad alabudde nti emize gy'okwewamba gisusse nga kati polisi yakukola buli ekisoboka okulaba ng'etangira kino. Mu January twakafuna cases 26 naye tusanze nti ezirimu amagezi zikwataganye ezeefaananyiriza ne kidnap ziri nga 6 zokka, naye endala zinga abantu nga bano abeewamba ne balimba abazadde ne balimba bakama baabwe bali abakozi ne balimba ababalabirira kugamba nti babajja ku ssente. Kisembo ne mukyala we bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwa omusango gw'okwewamba n'okugezaako okufuna ensimbi mu lukojjokojjo. Wiiki ejja nga ku Monday wa Tuesday tujja kubatwala mu kooti. Mathias Sebwato yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.